Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe owa 3 ABN twagala okwanirizaako enkyene ya leero. Twagala okwebaza Katonda atukuumye tusaka kali nga tuli balamu. Si magezi gaffe, si kuteesa kwaffe okuyita mu kiro, naye kwagala kwa Katonda. Kubanga ekiro kiwanvu bwe tuba twebase tetumanya biyita, n'obukuumi bwa Katonda bubeera wamu naffe. Bwe tugenda mu buliri essaawa z'ekiro ze zimu n'ez'emisana. Bwe tubeera mu budde bw'emisana tulaba ng'obudde obuba butambudde empola okuziba, naye ate bwe bukya ne tulaba ng'obutono, n'obudde obwo bwe bumu. Naye kya nsonga nti obudde bwe tubeera mu kiro tubeera ne Mukama waffe, tatuleka nti tusigadde bamulekwa. Awo nno kya nsonga nti bwe tuba tuyise mu kiro nga tetunnakola mirimu gyaffe, kya nsonga okusooka okumukoowoola n'atuyisa mu lunaku ne tuba nga nawe tuluyitamu nga tuli wamu naye. Ayogera naawe nze Lumbuye Dennis, omuweereza wa Kristo ku kanisa ya Kabulengwa Sabbath School ewasangibwa ekitebe kyaffe ekya 3 ABN Uganda. Nga tugenda mu kuyiga kwaffe okwa enkya ya leero, nja kukusaba weewombeeke tutandike n'essaala. Kale katusabe. Kitaffe ow'omu ggulu, Katonda ataggwaawo, weebazibwe kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tukweyanzizza kubanga Mukama oli wamu naffe. Tukweyanzizza kubanga Mukama otukuumye okuyita mu kyo kya leero. Tukwanyiza Mukama kubanga okyatulekedde omukka ogw'obulamu. Tusaba otuluŋŋamye mu kusinza okw'enkya ya leero, obeere wamu naffe mu kuyiga kwonna, era obeere wamu naffe okuyita mu lunaku lwonna. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba nti toli wa kitalo. Toli wa kitalo. Kubanga omuntu abadde nga yeegulumiza nga yeetwala okubeera owa waggulu, omutwe ne gukomako mu toli wa kitalo, ge makulu agayinza okulabika nga agasooka mu Luganda. Toli wa kitalo. Naye tugenda kulaba mu kuyiga okwa leero ki toli wa kitalo kigezaako tuluŋŋamya. Ojja kubikkula nange tufune olunyiriri lwaffe olw'olunaku oba olw'okujjukira lwe tujje mu Bassekabaka ekisooka essuula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Bassekabaka ekisooka essuula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Olugamba, era nno Ayi Mukama Katonda wange, ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange. Nange ndi mwana muto, simanyi kufuluma newankubadde okuyingira. Ebigambo bino byogerwa omusika wa Dawudi, oyo nno nga ye Sulemaani, yali amaze okusikira kitaawe Dawudi ng'alinnye ku nnamulondo ya Isirayiri. Amangu ddala nga yakalinnya ku nnamulondo ya Isirayiri, Sulemaani na oba oliawo omukisa ogw'enjawulo mu byafaayo byonna, ng'amulabikidde mu kirooto. Mukama ow'eggulu n'ensi yamugamba nti, saba kyemba nkuwa. Tuyinza okusomako ebigambo ebyo gye bitandikira, era we tubadde mu Bassekabaka essuula ey'okusatu ekisooka, Bassekabaka ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano. Olugamba nti Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kyemba nkuwa. Yamulabikira kiro era amugamba saba kyemba nkuwa. Mu kaseera ako Sulemaani yalaba obwetaavu bwe obukulu.
mu kifo ky'okusaba obugagga oba obuwanguzi mu by'entalo yayanukula Katonda ow'eggulu mu bwetoowaze obw'amazima ng'amugamba Katonda bwe yamulabikira ng'amugamba nti saba kyemankola ki kyemankuwa. Era Ellen White mu kuwandiika kwagamba nti Sulemaani teyali mugagga nnyo oba omugezi nnyo oba ow'ekitalo ddala amale ayatule nti ndi mwana muto. Simanyi kufuluma newankubadde okuyingira. Sulemaani obutekkiririzaamu kyamuleeta okusaba Katonda omutima omutegeevu, okusalanga emisango gy'abantu be, asobole okwawulamu obulungi n'obubi. Ebbanga lyonna Sulemaani lye yasigalanga ng'ategeera obutono bwe mu maaso g'omuyinza w'ebintu byonna omunene ennyo, ye ne Isirayiri baabanga mirembe. Amiina. Yasaba Katonda ekyo eky'amagezi, kubanga bwe tutunuulira olunyiriri olw'omwenda we tubadde, Sulemaani agamba kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo njawulemu ebirungi n'ebibi. Kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo njawulemu ebirungi n'ebibi, kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu? Yasaba amagezi, teyasaba bugagga, ate yasaba buwanguzi mu ntalo. Essaala ya Sulemaani ya muwendo nnyo mu bufuzi bwe, era ya muwendo eri abo abaweereza b'enjiri ya Kristo. Tekoma kubeera ya muwendo bwokka eri Sulemaani, wabula era neba ya muwendo eri abaweereza b'enjiri ya Kristo. Ssaala ya kulabirako eri ebyetaago by'abaweereza, era eweebwa eri leero abafuba okuweereza Katonda mu mitima gyabwe. Bw'oba oli wakuweereza Katonda olina kusaba magezi, olina kusaba magezi, so si kusaba bugagga, so si kusaba kubeera nti guli wanjawulo nnyo ku balala, wabula okufuna amagezi Katonda g'aso okukuwa okulaba nti otambuza omulimu gwe mu bwerufu. Budde bwali bwa kiro nga bwe tulabye Katonda we yajjira eri Sulemaani. Emisana oba oli awonooza Sulemaani yalina ebyokukola bingi, naye ate obudde bw'ekiro wabaawo akasiriikiriro. Tebubeera nnyo bwa bbugumu ng'emisana nga waliwo kerere edde eno edde eri. Obudde bw'ekiro wadde abantu abamu basigala nga bakola, naye ate ebiseera ebimu eba ebisinga tewabeerawo akasiriikiriro. Katonda nno wajjira eri Sulemaani ng'emitawaana gy'olunaku amaze okukola ki? Okugimala. Katonda yali agezesa Sulemaani bwe yamubuuza nti saba kyemankuwa. Era Katonda nga bwe yateeka jjajjaffe Ibulayimu n'amugezesa ng'amusaba omwana we, ne kaakano era agezesa ani? Sulemaani nti saba kyemankuwa. Katonda yamuteekamu obusobozi okusobola okufuga n'amagezi. Kwali kwagala kwa Katonda okumuteekamu ekyo, okulaba nti asobola okufuga n'amagezi. Abo abali mu mulimu gwa Kristo balina okusaba. Sulemaani yasaba kuba yali agenda kukulembera nsi. Naayi Katonda omuddu wo omukole ki? Omuwe amagezi. Lwenyiri lwe twasomye olw'omwenda. Kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo. Muwe omutima omutegeevu. Tulaba nti Sulemaani bwe yasaba Katonda amagezi, Katonda teyamuwa amagezi gokka, ne by'ataamusaba yasigala akola ki? Abimwongeddeko. Yamuwa obugagga, yamuwa amagezi, yamuwa ekitiibwa. Kwegamba kasita yasabe ekyo ekirimu ensa mu maaso ga Katonda, naaba nga Katonda yasobola okumwongerako n'ebyo by'ataakola ki? By'ataamusaba. Abo abali mu mulimu gwa Kristo balina okusaba, era essaala zaabo
abaterowoozaako Mukama ajja kuziwulira. Bwe tuba nga tuli mulimu gwa Kristo tulina okusaba, ate nga okusaba kwaffe kwe tulina okusaba Katonda atuluŋŋamye okulaba nti bwe tuba tumuweereza tukukola n'amagezi nga Sulemaani bwe yasaba Katonda ng'amusaba amagezi. Nja kukusaba obikkuleko nange mu Isaaya essuula eya 58. Isaaya essuula 58 woogera ki ku kusaba okw'amagezi era Katonda akwogerako ki? 58 olunyiriri olw'omwenda wagamba n'olyoka oyita Mukama n'ayitaba, olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno. Bw'onojja wakati wo ekikoligo okulaga olunwe n'okwerabira obuki obubi. Mukama agambye nti bw'onoomukoowoola anaakola ki? Anaayitaba. Tajja kusirika bwe tunaamukoowoola nga tuli mu ki? Nga tuli mu kusaba. Naye bwe tutaafeeyo kukoowoola Katonda, naye ajja kusigala nga takoze eki? Tatufuddeeko. Naye gwe mwana nga mpulirize enkyene ya leero, bwe tunaakoowoola Mukama mu kusaba, Mukama akola ki? Awulira. Sulemaani yakoowoola Mukama, ye yamusaba amagezi. Abali mu njiri ya Kristo tulina okukaabira Mukama nga tumusaba amagezi, tumusaba otuluŋŋamya nga tukola omulimu gwe, so si kukeera bukeezi ne tutambula. Era nga bwe tukoze ekyene ya leero tikyansonga okukeera ne tusaba ne twewonga mukono gwa Mukama, ne twewonga gy'ali. Okutambula kwaffe yonna gye tugenda kube nga kuluŋŋamiziddwa Katonda. Abantu ba Katonda bwe bategeera obwetaavu bwabwe mu by'omwoyo nga bwe guli omugazi, amaanyi g'eggulu gakukolera mu bulamu bwabwe. Bwe tutegeera omulimu gwaffe gwe tugenda okukola, amaanyi ga Katonda gakukoleramu ebyo tulina okukola ki? Okukola. Sulemaani kye yakola ekyangu kya kukkiriza amazima. Eyatunuulira ensi nga nnene, olunyiriri lwaffe lwe twasomye olwasoose tuyinza okuddamu ne tulijjukanyaako olwadde era mu bassekabaka 3 olw'omusanvu, olunyiriri okujjukira lwe twatunuddeko. Bassekabaka ekisooka essuula 3 olunyiriri olw'omusanvu. Yagambye nti era nno ayi Mukama Katonda wange, ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange, nange ndi mwana muto, simanyi kufuluma newankubadde okuyingira. Yeetunuulira nga tasobola, yeetunuulira nga talina kyasobola kukola okuleka nga yeekwasizza Katonda. Kyava agamba nti wa nno omuddu wo ki? Amagezi. Wa omuddu wo amagezi. Kale mmwe nno omuddu wo omutima omutegeevu okusala emisango gy'abantu bo, njawulemu ekirungi n'ekibi, kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu. So bw'omala okwetunula nga tusaanidde mu maaso ga Katonda, tulina okwewombeka mu maaso ga Katonda ne tumanya nti we are nothing. Tetulina kye tuli mu maaso ga Katonda. Tulina kwetoowaza ne tudda wansi ku bigere byaffe, ku maviivi gaffe, ne tukoola Katonda atuwa amagezi, ne tukoola Katonda atuluŋŋame mu kutambula kwe, mu kukola omulimu gwe. Kyava yasaba nti Sulemaani n'asaba amagezi. Yakola ekyangu kya kukkiriza mazima, yali teyeeyinza kutuukirira buvunaanyizibwa bwa Katonda bwe yali amuyitidde. Katonda bw'amala omulonda yatulira nga tajja kusobola kwetikka nsi ya Isirayiri ng'ali wa nnamunigina. Kyava asaba Katonda amwe amagezi. Kavuna yamanya amaanyi ge nti gava eri Katonda, yasobola okumukozesa olw'ekitiibwa kye kyali era nga bwe kyali. Kasita tumanya amaanyi gaffe gye galina okuva, amaanyi gaffe gavaawa? Gava eri entebe ey'okusaasira, tegava eri ffe, tegava mu bikolwa byaffe, tegava mu maanyi gaffe, tegava mu kwegulumiza nti ekyo nja kikola mu buyinza bwange, nti ekyo nja kukiyinza.
amaanyi gaffe gava eri Katonda. Abo bokka abatekkiririzaamu ne batunulira omulokozi mu kukkiriza be bayinza okuweebwa ekitiibwa kya Katonda. Abo abateerowoozaako, abatekkiririzaamu mirembe. Ekyokubiri, essuula esooka okuva ku nnyiriri 7 paka ku 10 tuyinza okwongera obisomako awo ne tulaba. Mu kiro ekyo Katonda n'alabikira Sulemaani n'amugamba nti saba kyemankuwa. Etwatunudde lwaki Katonda yajja kiro eri Sulemaani, emisana okutegana kuba kungi, kerere eba nnyingi. Katonda kyava asalawo n'ajja gy'ali, n'ajja kiro. N'amugamba nti saba kyemankuwa. Sulemaani n'agamba Katonda nti walaga Dawudi kitange ekisa kingi, n'onfuula kabaka mu kifo kye. Kale ayi Mukama Katonda, ekigambo kye wasuubiza Dawudi kitange kinywezebwe, kubanga onfudde kabaka w'abantu abafaanana enfuufu ey'oku nsi obungi. Mpa nno amagezi n'okumanya, nfulumenga nyingirenga mu maaso g'abantu bo, kubanga ani ayinza okusalira emisango abantu bo bano abenkanidde wano obukulu? Olabye okusaba kwe. Mpa nno amagezi n'okumanya. Bwe tugenda okusaba abasinga obungi tusaba bugagga. Tulowooza nnyo tulina okusaba emmere ya leero ne tusasaba yankya, naye ate abasinga twagala bugagga. Era ogenda okulira enjiri nnyingi etambula eno n'eri, abantu babasuubiza bugagga. Enkya ogenda kuvuga emmotoka, enkya ogenda kuzimba ennyumba. Eyo si njiri ya bulokozi. Enjiri ey'obulokozi yakusaba magezi, yakusaba kuluŋŋamizibwa, kyoke tufulumenga ogenda okukola omulimu gwa Katonda nga Katonda ali wamu naffe. Amiina. So si kukeera nkya kusaba Katonda nga tumusaba ebyo weewaawo bikulu. Okusaba obugagga kikulu, nate si kye kirina okukulembera. Tusabe Katonda okutuluŋŋamya mu kufuluma kwaffe, mu kutambula kwaffe, abeere wamu naffe mu kutambula kwaffe, mu kukola omulimu gwe ne mu kukola emirimu gyaffe egya bulijjo. Kubanga emirimu egimu gye tukola si buweereza, naye nga tukola n'emirimu gyaffe egya bulijjo, Katonda atuluŋŋamye tubeere beesimbe ku mirimu gye tukolera. Ogenda ku mulimu agwe kashiya ate n'obulankanya ssente z'abandi, oba tewasabye Katonda kukuluŋŋamya. Ogenze olina edduuka opimira abantu ebintu tebiwera, obwo tebuba bwerufu mu maaso ga Katonda. Mulimu gwonna gwe tukola nga tusabye Katonda okutuluŋŋamya, era tuba n'eddoboozi litugamba nno ekyo ky'okoze tekiweze, ekintu ky'okoze si kituufu. N'obanga Katonda akuŋŋamiza ne kasita okola ebintu ng'oga nti kanaggweramu eyo, manya Katonda tali naawe mu ebyo by'ogenda okukola ki, mu by'ogenda okukola olunaku olwo. Kya nsonga nno okuyimiriranga Sulemaani bwe yayimirira. Olw'ekkumi lukulu nnyo. Mpa nno amagezi n'okumanya. Mpa nno amagezi. Osaba ki ng'oli mu maaso ga Katonda? Sulemaani agambye mpa nno amagezi n'okumanya. Nfulumenga. Tufuluma buli lunaku. Tufuluma ogenda okukola emirimu, n'okufuluma kwaffe kuweereddwa omukisa. Nfulumenga nyingirenga mu maaso g'abantu bo, kuba yalaga akufuuka kabaka, ayimirire mu maaso g'abantu era asalenga emisango gy'abantu ng'aliko omwoyo wa Katonda. Enkyene ya leero nga tuwumbawumba tusabe amagezi nga Sulemaani bwe yasaba. Tusabe Katonda atuluŋŋamye mu bye tukola. Katonda yasanyukira essaala ya Sulemaani, kubanga Sulemaani teyeesabira kubeera kuwangaalira ku bufuzi, kubanga yamanya nti si ye yabusookako, kitaawe ye yasooka okubeera ku Namulondo, era Katonda n'amulonda. Ate era Katonda yalonda mulonde, kubanga Dawudi Sulemaani si mwana yekka gwe yayina. Yayina abaana bangi, naye olowooza lwaki yalondawo Sulemaani? Kwali kwagala kwa Katonda. Katonda akulonze enkyene ya leero okole omulimu gwe, omuweereze.
naye nno olina okutambula era osabe Katonda amagezi akulungamye mu kukolaako. Era leero Katonda ajja kukuwuliriza era asonyukire essaala zo bw'onoobanga omusabye n'obwetoowaze, omusabye n'obwewombeefu, omusabye n'okukkiriza nti Katonda ampanna amagezi mu kukola omulimu gwo. Katonda nnuŋŋamya nga ngenda okukola omulimu gwo. Katonda ajja kuwulira essaala zo. Naye bwe tunaasaba nga tusaba kunoonya byaffe nga enjiri esinga ennaku zino ebuulirwa mu makanisa eyo, genda awo genda kufuna obugagga, genda awo genda kufuna kino. Enjiri si ya bulokozi. Enjiri Katonda gy'atugamba okubuulira y'abantu okubalokola okubajja mu nsi ey'ekibi okubatwala mu nsi ey'omwoyo. Bwe tunaasaba n'okukkiriza wamu n'obwetoowaze, Katonda mwetegefu okutuwuliriza. Katonda mwetegefu okuddamu essaala zaffe. Katonda mwetegefu okubeera nga atuluŋŋamya mu kutambula kwaffe ne mu kutegana kwaffe. Mu kuddamu agamba, nze nzuuno nkukolere ki? Nga bwe yabuuza Dawudi, naawe kaakano akubuuza nkukolere ki? Bwe banga essaala gy'oteeka mu maaso ga Katonda ya bwetoowaze, essaala ya buwombeefu, essaala ya kukola mulimu gwe, essaala ya kubeera ng'oli mwerufu mu mirimu gyo, Katonda mwetegefu okuwulira essaala zo era aziddemu. Ne bwe tuneegulumiza ne twefuula ab'ekitalo ng'omutwe bwe gwatugambye, ne twefuula abagulumivu, Katonda tajja kuwulira essaala zaffe. Era tunaakalambaza emitima gyaffe ne gikakanyala, then Katonda tagenda kukola ki? Kutuwuliriza. Katonda agakuwuliriza oyo yekka eyeewombeese era yeetadde mu mikono gye. Nsaba Katonda akuwa omukisa enkyene ya leero ng'ofuluma okugenda okutegana, ng'ofuluma okugenda okukola emirimu gye, omukulembeza omuwadde ekifo ekyokumwanjo. Katonda bwe tunaamuteeka mu kifo ekyokumwanjo era ajja tutulembera era ajja tutuluŋŋamya. Mukama akuwa omukisa. Kankusabe weewombeeke tusabe mu kumaliriza. Ayi Kitaffe Katonda w'omu ggulu, twagala okugulumiza era n'okusinza erinnya lyo. Kweyanzizza kubanga oyogedde wamu naffe enkyene ya leero. Kweyanzizza olw'ebigambo ebikulu bye tusomyeko mu Bassekabaka ekyokubiri essuula esooka, nga Sulemaani bwe wamusaba, bwe wamutuukira ekiro n'omugamba nkukolere ki? Yasaba magezi, yasaba omutima omutegeevu, yasaba omuluŋŋamye mu kulamula ensi yo Isirayiri. Mukama naffe tusaba enkyene ya leero tuluŋŋamye, otuwe okutegeera, otuwe amagezi, tuleme okunoonya ebyaffe, wabula Mukama tukulembeze ebyo by'oyagala mu bulamu bwaffe. Wa omukisa emirimu gyaffe Mukama, wa omukisa ensawo zaffe, wa omukisa Mukama bye tugenda okukola olunaku olwaleero, na bulijjo Mukama bye tuteganiramu birabe omukisa. Tuluŋŋamye nno Mukama, si leero lwokka na bulijjo. Ekisa kyo kitambule wamu naffe nga tugenda, tusala lunadda era kibeewo naffe kaakano na bulijjo. Tusabye n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Saba Mukama akumpeera omukisa, siba bulungi, weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.